akaluta maguzi omutoka ali empumumpu kati gweruta maguzi osiba wa genocide kati gweruta maguzi okoze eki naawe what have you done babiruko bazuza buzunza ngambo ku TV oyizo gamba NBS ya foka political party jibabeera tebayina kye bakoledde bantu era we muddamu ate zizija Kampala Central nzija Kampala Central ekyo nalangiridde dda MP Kampala Central nzija kati nja bibeera wa genocide birya miyembe tamusiba wa genocide mwe nga Museveni mumugirako ng'ekirombera mu State House gwagamba nti nimba kwata kamera ogiteeke nakasero saa mukaga gwakyo otala prime enkadde ziyingira State House toddamu kumbuuza gwe genda ali nakasero ku State House ekiro bw'otalabe prime ziyingira enkadde byambadde Gomesi bizze abiwe sente. That's why Museveni doesn't take you serious. Titumbulire bisajje byantamata byali binzetedde mu struggle tuli mu struggle tuloza tuli ku byaddala kumbe byo struggle byagiryamu dda sente abana babe bali Bulaya basoma waliwo omwana wa MP asomera mu Uganda bino bili ku State House scholarship abana bamwe tebali ku State House scholarship tebaliyo tebasoma bili obitisa abana b'abandi struggle le move dictator le move ngenyoko tumbulire gasajja gugantama nzija Kampala Central new revolution ate Junior kanzije mu para ojja complete. Let me come to parliament kugira nsoga ziruma bantu kati gwanga katuliye kwatiremu. Yes, the twand is but it's now high time we take control of this country. Nzija Kampala Central MP to be kale yeyito wamanya nesimbeko. That's when you know the real Junior. I'm a threat in this country. Zenina abantu. Government yene entia. I'm a threat. Nina tusula kugera ku byobufuzi bya Uganda kubana askira Museveni notanjogerako. You can't talk about Museveni's successors and you don't talk about Tamale Mirundi Junior, son of Mirundi. For just to see this series. So munonde Sister Junior nzija munkubidde amasimu Junior tojja tukwegayirira